Omutindo gw'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mbale gukyeraliikiriza abakulembeze mu kitundu. Olunaku lw'eggulo abatwala ebyobulamu baatubuulidde ng'ekirwadde kya kolera bwe kyazinze ebifo omuli Namataala ne Namanyonyi era ng'ekifo eky'enjawulo kyateereddwawo e Namanyonyi okujjanjaba abalwadde. Twafuna result oluvannyuma lwa ssaawa 24 kati twafunye obukakafu nti no obulwadde bwa kolera bwe buli mu Mbale era kati twakafunayo cases ziri confirmed ennya. We bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu 4 be bakakasiddwa okukwatibwa kolera ate ng'abalala 10 bakyetegerezebwa. Olwaleero akwatidde ekibiina kya NRM mu bbendera Yoweri Museveni ensonga y'ebyobulamu e Mbale agitaddeko ennyessira. Museveni ng'ali wamu ne mukyala we akubye enkuŋŋaana nnya e Mbale ne Sironko wakati mu kujaganya okuva eri abawagizi be. Mulembe NRM oye! NRM oye! Museveni asinzidde Bungo South mu ggombolola y'e Busibo n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okwongera okuzimba amalwaliro e Mbale wamu n'okufuula eddwaliro ly'e Mbale ery'enjawulo mu kujjanjaba Kkookolo. Now the hospital in Mbale, eddwaliro ly'e Mbale, want to make it a specialized cancer hospital. Wakana huli chesa niyo shifo shikangwamo ulwaye wa kansa yenjawulo. Wabula abamu ku batuuze bagamba nti ng'oggyeko okuzimba amalwaliro Museveni afuba okulaba nga gabeeramu eddagala n'abasawo. Singa Pulezidenti abadde ayamba yalibadde atwongera eddagala mu malwaliro atukolera enguudo n'amasannyalaze most areas laba this coast tebalina amasannyalaze. Ono era abeena abasuubiza okubakolera enguudo endala. We are going to tarmac the road from Mbale, Buburo, Bumbo, up to Bumbo, up to Wahaha, the border. Museveni era asinzidde Mbale n'ategeeza nga bw'asobodde okuddaabiriza ebyenfuna by'eggwanga naddala okutumbula amakolero agakola ebyamaguzi ekyakendeeza omuze gw'amagendo ogwali gukyase ennyo mu bitundu by'e Mbale. You remember I was telling you that if you go to smuggling, your economy is not going to grow. Era President awe nakulomari singa kufukiriza kusa likulera kabusa byensi kwamisekenya by'amagendo biri era linambo lyefe byefuna lye linambo ikale bitwatweta. But the smuggling was because there were no goods in Uganda here. All the goods were being made in Kenya. Ebutekenya kwa molambola ni bintu byo yashimanyisa kiri kama rumbiano yabekaliota yabekakole bintu byo. Now, when I come here today, I don't hear anything about smuggling. Bw'oggyeko ebyobulamu n'enguudo Museveni byataddeko essira abatuuze abawangaalira e Mbale ne mu disitulikiti y'e Sironko baagala omukulembeze anaddako asobole okulaba ng'atumbula ebbeeyi ey'emmwanyi ze basinga okulima mu kitundu kino. Olunaku olw'enkya Museveni wakwongera okuwenja obululu eno mu kitundu eky'e Bugisu. Herbert Ziwa, NTV Akawungeezi wano mu disitulikiti ey'e Mbale.